Weebale nnyo, weebalire ddala muganda wange kubeera nga ne leero w'oli nga tuwulira enjiri ya Mukama waffe eno. Nkulamusizza nnyo, gyebale gy'okoze olunaku olwaleero ne wiiki eno. Nkomyewo n'enjiri, amannya Catherine Mitala, ndi mubuulizi wa njiri. Enjiri ey'olwaleero ngenda gisimbula mu kitabo kya Yokana essula ya 3 okuva ku lunyiriri olusooka. Emboozi eno gye mulaba oba gye mugenda okuwulira yaliwo wakati waffe n'omwami omukulu omufuzi ate nga munnaddiini gwe bayita Nikodemu. Yanyumya ebintu bingi, yabuuza Mukama waffe n'amunnyonnyola ebintu bingi. Ne leero tugenda musomako. Wagamba we wati mujja kuŋŋumiikiriza kubanga olugero luno luwanvu. Awo waliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi ng'oli muyigiriza eyava eri kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe wabula nga Katonda ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'aba mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi n'omwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Eyo y'emboozi eyaliwo wakati wa Mukama waffe Yesu ne omukadde ono Nikodemu. Nikodemu yasenvula kiro n'ajja eri Mukama waffe Yesu. Kindabikira nga Nikodemu wamu n'abalala baanyumyangamu eyo nga bagamba naye omusajja ono ebintu bino by'akola ddala waliwo ayinza okubikola nga Katonda tali naye. Balabika baalina emboozi zaabwe eyo ze baanyumyanga, naye n'amala ne yeevaamu n'agamba ngenda mubuuza, nze ndimubuuza. Era olw'agatiibwatiibwa aganje, omanyi waliwo abantu abagatiibwa nga bategeerera ddala nti ebya Katonda bituufu naye nga batya okujja eno mu bulokozi, batya okujja mu kyaki. Naye ye Nikodemu yasala amagezi n'ajja kiro n'abimubuuza byonna nga byamuli ku mutima. Yesu n'amugamba omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ekinyusa awo kyali kyakulaba bwakabaka bwa Katonda, naye nga tukirabye tutya? Mbu nga tuzaaliddwa omulundi ogwokubiri. Yali musajja munnamateeka, omuyigiriza w'abantu, naye nga takimanyi. Oyinza okuba nga naawe olina by'otomanyi mu bulokozi nga bikubuzaabuza, oba oli awo nga bye bikyakuganye n'okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, nga bakubuulidde enjiri naye nga muli okyabulamu. Naye njagala okugamba nti sooba mpola mpola ogendeko wamu mu kkanisa mu basumba baffe abatuufu weebuuzeeko, ojja kufuna ekyokuddamu. Kubanga Nikodemu wano yali abuuza Mukama waffe yamugamba nti tumanyi ng'omuntu tayinza kukola bino byonna okuggyako Katonda ng'ali naye, kubanga kanduddemu olunyiriri olwokubiri. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi. Kitegeeza baali bangi, ye ne yeesowolamu. Omusajja ono Nikodemu musiima. Muyinza okuba nga muli bangi, mulina ekigurupu kyammwe eyo kye munyweramu, kye mufuuyiramu emmindi, kye mukoleramu ebyambyone.
naye nga mukinyumyako munyumya ku bintu ebitali bimu ebikwatagana n'okulokoka naye nga temubitegeera. Naye naawe nkusaba weesoobolole mpola muganda wange ojje eriwe Mukama waffe ojje weebuuze omanye biki ebisinga ku ebyo bye munyumyako ne banno kuba mwenna temumanyi. Yajja n'amugamba nti naye omuntu tasobola kukola bubonero buno bwonna gwe bw'okola wabula Katonda ng'ali naye. Nikodemu ne banne baamanya nti Katonda ali ne Mukama waffe Yesu. Ye n'agamba nze n'ababuulira abalala kansookeyo, naawe waguza obasookeyo bannaabo be mutuula nabo eyo, be mukola nabo ebyammwe, be mutambula nabo basookeyo, gw'onoobanyumiza. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'agamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'aba mukadde nga mukadde ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa na mazzi na mwoyo. Ye Nikodemu yali ku bino eby'okuzaalibwa ndi mwana wa gundi banzaala ku kyalo gundi, naye Mukama waffe ye n'akimulaga nti kuno okuzaalibwa kwenjogerako kwa mazzi na mwoyo. Oyo atazaaliddwa na mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe tuzaalibwa era mutuwulira nga tuyimba born, born, born again, I'm glad I'm born again. Born, born, born again, I'm glad I'm born again. Born of the water and spirit and the blood, I'm glad I'm born again. Born of the water and spirit and the blood, I'm glad I'm born again. Eze nazaalibwa ogwokubiri, ze nazaalibwa omulundi ogwokubiri. Amazzi, omusaayi n'omwoyo ogwokubiri. Amazzi, omusaayi n'omwoyo ogwokubiri. Ekyo tukyenyumiririzaamu nnyo ffe okubanga twazaalibwa omulundi ogwokubiri, kubanga awo tuli ku sure deal nti tugenda kulaba obwakabaka bwa Katonda. Omuntu yenna azaaliddwa omulundi ogwokubiri oyo alina obuyinza obw'okuyingira okulaba obwakabaka bwa Katonda. Munnange bw'otofiireeyo ng'olowooza nti ate bannange naayingira ntya munda ya mmange, nedda, bino bya mwoyo. Ate obikola nakamwako n'oyatula n'olulimi lwo n'ogamba bannange nenenya ebibi byange era ndokose, nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Olwo nno n'olyoka ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Okwo kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bannange nno ebintu bino si bizibu nnyo nga bwe mubirowooza. Abantu abamu mulina bye mulowooza nti obulokozi kye buli naye nga si bwe kiri. Naye ye Nikodemu ekyo ye yakimanyawo n'agamba nja kwetuukirayo. Yeetuukidde tanywa matabangufu. Jangu mu kkanisa, gendako mu kkanisa eyo ekuli okumpi, gendako weebuuze, gendako osome, gendako osabeko ku lunaku lumu olwa Sande. Ekikulu abantu batya nnyo ekkanisa. Era kyovudde olaba nga ne Nikodemu yatambula kiro. Musajja wattu yatambula kiro naye yategeera amazima. Nze njagala nnyo omuntu eyeetuukira mu kifo ky'okugamba bawoganira bwereere, ate bannange, ate bakuntumye, ate bazikiza obutaala, ate balya ssente z'abantu. Jangu weerabireko. Ekikulu ekkanisa z'abalokole emiryango giba miggule, tewali gwe baggalira munda. Bw'onoolaba nga tobisobodde onoofuluma, naye at least ng'ogezezzaako okulaba. Agambye nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo guba mwoyo. Kyeki nti omubiri guno gwe maama gundi gwe yazaala ne taata, ogwo guba mubiri, naye ate ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Oyo Katonda kyazadde kubanga Katonda mwoyo, guba mwoyo. Ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo.
omwoyo gwe guzaalibwa omulundi ogwokubiri nga Katonda yakuzaala, nga Katonda yakuzaala. Era kyovudde muwulira nga tuyimba tituli baana ba Katonda, aleluya, tuli baana ba Katonda, twanazibwa n'omusaayi ogwa Yesu, tuli baana ba Katonda, tuli baana ba Katonda. Ekyo tosobola kitujjako. Era naawe tewaliwo ayinza kuga nti obadde wano ng'obba, obadde wano ng'okola bino na bino, kakati oweyita omwana wa Katonda. Ekyo kyo kiba kiwedde. Oba omaze okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kiwedde. Ne waffe teriyo mikolo gye tukola ku bantu kulokoka okuggyako ye yeeyamba n'ayatula n'akamwa ke, n'akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke. Kyekyo ne waffe kyekiriyo. Tetulinaayo mikolo, tetulinaayo bye tukuwa okuggyako okuwa Bayibuli, naye tetulinaayo nti kano kasome nga ssaawa bwe ziti, kali tokeerabiranga kakola. Nedda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri gwe guno. Ogwo omubiri Nikodemu gwe yatambuza n'agenda ewa Mukama waffe, ogwazaalibwa maama ne taata. Naye omwoyo azaalibwa Katonda. Ffe tuli baana ba Katonda. Ekyo tosobola kitujjako. Ne bw'oba okola otya, ne bw'oba bakutenda, tosobola kutujjako kuzaalibwa mulundi gwakubiri oba kuzaalibwa Katonda. Naawe nno kyenvudde nkikwagaliza. Nkwagaliza nnyo ozaalibwe omulundi ogwokubiri. Nkwagaliza nnyo omwoyo gwo guzaalibwe Katonda, obeere mwana wa Katonda. Nkunnyonnyodde engeri gye tuzaalibwa mu kika kya Katonda, ate bwe tuzaalibwa mu kika kya Katonda tuliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Obwo bwaffe, teri alibutugobamu. Ate tetubuyingiriramu walala wonna, nti oba bwe tulifa ne basaba nnyo, ne bawaayo nnyo, ne bakuuma emirambo gyaffe, ne bagitwalako mu gundi eno, ne bagitwala eri. Nedda. Ekyo tukikola nga tuli balamu, nga ffe ffennyini tusazeewo okuwa obulamu bwaffe Mukama waffe. Munnange nno okoze bulungi nnyo okuwuliriza n'omalako. Katusabe essaala egenda okuleetera okuzaalibwa, omwoyo gwo guzaalibwe mu bwakabaka bwa Katonda. Gaa nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga wano wendi njatula obulokozi, era nnenenya ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako, bye bankolera, ne bye nakola ku balala, byonna mbyenenya. Obinsonyiwe ayi Katonda, onnaaze n'omusaayi gwo, ontukuze, onfuule omu ku baana bo Mukama, kubanga olwaleero nsazeewo okuleka ebibi byange byonna, nsembeze ggwe omulokozi wange. Kitange, byonna mbisabye mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Okoze bulungi.